wano Hajati abantu omulimu gwamwe bagugendamu lwakulemererwa nsi naye nga si kyekintu kye bandyagadde okukola. Era omwana omuwala nkugambye bw'afuna olubuto oba bw'asoma obubi ekibonerezo n'amugaa kale banoke bagende ku university gwe yokere enviiri era asoma tayagala. Naye ate nga si kibonerezo kubanga oyinza okulaba asomye n'akwata empapula ze n'atandika okutambula ng'anoonya emirimu. So nakola mu saloon aba yatandise dde okubala sente mbunaku annyuka ne$5 oba 10 naye ng'oli akyalina empapula z'anoonya. Atambula naze nga tubezigwa olubege. Nga tubezigwa olubege y'anoonya. Kati n'abamu bava ne ku level eyo ng'ate ono yasoma saloon yamuwa ku transport. Nze nasangako ku bwana buno nali waka nali sikoze. Buno bwana okutambula n'obusero obusale enjala wa taxi n'enkayita n'enkagamba obeerawa banange kangamba kavalungujja nokera ku macha kuno n'otambula paka eno nti tutambula nemugamba naye nga wasoma nasoma nenze katoyinza nakunzizamu ebyo byakusoma okutambula kuno ngenda nsala abantu ow'olukumi ow'ettaano ow'ebbiri ewaka nzeero n'emitwalo 7 nemugamba kiki abana esente abantu zibabulira bwerere kale atambula butambuzi nanyuka no7 niyo no nakaba macha n'atambula n'empapula yasoma diguli yagirina anoonya mulimu n'agenda mu office kati ataveeyo najja kati nakusaba nasaba akaana kana akabadde katambula mpayo transport oba nasula ewaako nekakera nekamuwaayo 3 nekamugamba eno chapa tujja girya ng'ogenda naye n'agenda ne diguli nali ne diguli yatambula so badde ogamba twandikoze tutyawo nti omulimu guno ogw'enviiri tetuguyisa mu maaso nti nno omwana alemereddwa okusoma ekibonerezo genda mu salooni si kibonerezo mulimu ate ekintu ekiwa omulimu ekigufuula omulimu kugwagala gyokoma okwagala ekintu kyo gwe mulimu gwo kati nze ninayo emirimu kale emirala naye ate kati guno mpulira nti gwe muki gwe mulimu era eri bayinza okunkubira essimu ngendo sivaayo ku mulimu kubanga gwe mulimu gwange ngwagala nofuna omulimu gwe Hajati emirimu gyakubula bubuzi nofuna omulimu nga bakusasula million nga 2 buli mwezi bakyasobola okunkozesa nga bansasula oba oyagala kukolera bwerere kati ngende nkole biki ebyo olwo guno gwennimu gwe gundi musaayi gwotegeera gwentegeera ne bwenebaka bwenti ozuukuka nviiri gwendoota gwendaba gwegwo olwota abagole bali awo basibye abagole okusomesa abaana abakyala abasiraamu abeebikirya tebakyayagala nnyo okuyingira mu saaluuni abakyala abasiraamu ne babeera ku mitwe ng'enviiri nkyafu anti tebalina saaluuni z'abakyala ze n'abakolako nina akasenge wa bbali omukyala ajja ayambadde nikaabu jalabiibi yingira mulinzi omukyala munno nkukoleko bulungi ozzeeko jalabiibi yo ogende nga teweewunyirira olabikire bulungi omusajjawo enviiri teziwunya ngeri gye tuziwamu amazzi ziba zaagala n'ojja mu saaluuni ne tuzikolako ne zikala ne zikola zitya noddayo ng'oli bulungi haji ne seeka n'agamba nti kyekyo bebi wange teeka enviiri ku mutwe nedda tulina obusenga abakyala abasiraamu jangu oyingire mu kasenge nkukoleko jjeko nikaabu yo jalabiibi ogiteeke wali nga waliyo omukyala nkunaaze nkuseetinge ozzeeko ekkaaya lyogende weebikulira agyo ng'olabika bulungi nkutegedde kati omulimu gumala okujja nga munda ze guzze gukula gutya ntandike naawe muganda wange omulimu gukuze nze nakukomeza ku 98,200 mashini ziyingidde saaluuni zifuuse saaluuni kubedda saaluuni ngambye zabanga z'abakazi siwe kyali kakati ng'omanyi ekintu ekipya kiba kijja kyeyubula twatandikanga abayayi ngola abayimbi kati webazze nti kakati bya professionals naffe gye twatandikira eyo nti no kati mwana akola na bintu bya saaluuni yayayukira Kampala ne tuva ku level eyo kakati ne twolekera level eyaba amateur babanoonya akasente no wali akasente mufuna ka survivor ako kati saawa eno tuli ku mutendera ogugamba nti eno profession mulimu nga bwolaba obusomesa mulimu gw'obukugu obusomesa obwannamawulire obwabalooya ebyamateeka obusawo n'emirimu egiri mu layini eyo bwe mpulira ng'oyogera ku ssente neewuunya
nze bakasoma bainza kitwala Kyogere. naye abantu bensika omukono abali mu industries endala abali mu sectors endala bangi naye ate nga bontunuulira oba olina okunsekerera nti oyo akwata muki basajja mitwe naye nga mu sente teziriko kyakiraba ku leve eyo bannayuganda nga bolaba ebyemizanyo omwana talina kyakola akola ki azanya tetulaba talent nti zifuuka ki emirimu nti naye bwogenda mu nsi ezakula kati nade nsoma mu England mu hair and beauty industry yabwe baweza 17 billion pounds. It's almost the economy of Uganda. Yenfuna bya Uganda bitambula mu billion 25 eza dollar. Mu Bungereza mu si Great Britain wabula mu Bungereza mu Bungereza wokka baweza billion 17 eza pound zibajja mu hair. Kyangu okumanya ng'obaze nti tokyatoloka kinyozi tokyatoloka wanjala yadde owensusu so nekino weekiri yadde nga mmwe abalala ne bannaffe abali tebakimanyi nti no kyakuula ddaki ejjembe nti no kino tokyakizza mabega mulimu gwa ssente nnyo gwegenda obuuze movit esasula ssente mmeka misolo mwekyo kitegeeza ebizigo mu product line yaabwe ebizigo ebisingamu obungi buliko akagambo nti professional use only. For professional use only. Lirakisa. Kitegeeza ki waliwo professionals abalina okukozesa ekizigo kino ekyo nno kyetuweera omusolo for profession use only. Nga kitegeeza ki nti nno kino omukugu yalina okukikozesa naye tuba tetuli bakugu nga guno simuli then omukugu yaluwa kikozesa owe mulabe yeggwe kati awo tuli ku level ey'obukugu mbalaba nyayadde nga ekizibu ekisinga obungi kati nti tetulabika kubawe mbadde njagala okujja kati ffe abakugu tubabanyirawa nze Nurudini Ntege nvudde no n'ekirevu kyange nga bw'okiraba kisakaatidde noonya muntu akisala professionally mupimira kuki mpimira ku mashini alina kusooka kusala shaolini biba bitya okay kyangu bwe kiti ntino tulina ba posers abakiyingiramu obuyingizi nga bazze ku posingirawo mbeera banoonyawo kyakulya ntubiramu ne ba amateur nga bo bagamba nti wali akasente eyo ngabe mukoogera bateetaaga na kuyiga naye nga muganda wange bwe yagambye nti buli lunaku tuba tuyiga kye tuyita trend tuba mu kuyiga kababe Bungereza tubeera ku ma TV nga tuyiga ebipya emisono fo bimanye byaffe byabwe art gamba art oluusi abamuzaale gwogenda ng'okola ki oyongeramu kati skills ezaffe zigenda zikola ki zongezebwamu day by day kati bwe bukugu bwaffe nno n'obukugu obulala obw'okumanya nti nno kino ekintu bakikozesa bwe bati applications nti obukugu nabwo obulala bwe tugatta tusookamu kino ne tuzaamu kino ne tuzzaako kino obukugu nteekamu kino dirwe nteekamu kino aluli bakikolanga nga tebamanyi kati olwaleero ojja omukyala ne nkugamba nti nedda togenda kukola bitaaki lwaki obukugu tebunsobozesa kukola bitaaki ojja kudda mu ssaawa bweziti oba munaku bweziti nga nkyogera nga nina confidence lwaki ndi mukugu mu ekyo kozi nange omusawo simu amateeka nti no empiso gyokube ku paati bweti lwaki yakuguka mu ekyo emyaka 5 n'okusoba okay kati akadde kantwala yes sir abamawulire balina ekibiina kyabwe kibatwala abalooya balina law society yaabwe okitegeere yes sir mupiira gulina fufa ne bingi mwe muli luddawa kati bwe tuli wano tulina ekibiina ekya National Association of Hair and Beauty Therapy era nga ndi omu ku bakulembeze baakyo n'abakiteekawo nga kiri mu Uganda yonna naye association zibaddewo ng'era bw'oŋŋambye ebibiina naye tulina sako kuba mbadde njagala kugamba ezimu ku messages zenfuna wano
zigamba Hajati webale oyogedde bulungi byogedde birungi naye nze nasoma nviiri nina saluni yange nange nyandagadde saluni tugeze eri ku mutindo okwongeramuko naye okulaga tetukola ki kimwogera kuga tebalinayo batandikira wembuliza waliwo bode yonna ekiri awo nti nze owa saluni nze owaki ekigira ntandike naawe webale nnyo ssebo era kino kyoleese ate yose noleta guno omulamwa nti eri yonna gye twetoleredde obwedda gye twetololera omulamwa gwe guno nti mu bintu byonna nga bijja bibaawo ne bali betwenyumirizamu bannaffe abali ebungereza abakoze muganda wange guno omuwendo gwa ssente gwayogerako ekintu bwe kisukka abantu abataano 10 nekigenda mu 10 ne bagenda kati wenjogera tuli mu mitwalo nga 32 kusinzira abakola enviiri mu Uganda yonna tulinga mu mitwalo actually yoyinza oga nti average number eri physical gyolabako naye mulimu nakolera mu nyumba manju agenda atambula asiba oyo tomubala naye bano betulabako abali physical tuli mitwalo 3 mwebiri kino ekintu kiba kisusse kuba omuntu sekinoomu okweyimirizaawo era kiba kyetaaga nga waliwo body ekyowanirira so ekibiina muganda nkyayogeddeko nange ndi omu ku bakulembeze era ndi nkolanga ekya National Association of Hair and Beauty Therapy mu lufunze tukiyita NABET ndi project manager wakyo naye challenges ze tusanze mu kwegatta awamu nti tubuliddwa eddoboozi eri tukwatirako kubanga ekintu ekisukaawo omulimu gwaffe kuorganizinga naye kati eno industry gitwale nti kati efuuse industry ne esobola benefitinga ne government wano government irina okuyingiramu nejja netukumakuma netwarwenjinga negifuula institution whereby nti nebino betwogerako ebyobukugu tuba program tugirina yonna naye twalemwa okubeera recognized by the Ministry of Labour eyina okuturecognizingabalanga abakola emirimu egiryawo tulanga banekola jange era oba ogenza okwenoonyerezaako batwalanga ba informal sector which is not good and right nandi ba informal bebasingamu obungi naye bano ba informal sobola pa upgrading sobola ba polishing anwafula formal kubanga omulimu gwo gwennyini gwe bakola guli formal mulimu gwa kusoma kumala kusoma kuyigirizibwa anti gwo gufudde formal naye kuva gye gutandikibwa anti kati okuzinza kuje twagukwata mashini yange art okuva gye twagukoppa eri gye twagujja ogukoppa oguleeta wano eri bo bali formal so twagala kutuuka awo we bali okay so musaba Labour association weeri naye twerwanyeeko nga mukulu wange badde agambye nti yadde association ebaddewo nga tukola emirimu egyenjawulo tubadde traininga bannaffe abasaluni netukolayo seminars netwepolishinga netukola ebintu bingi tukoze ebintu bingi tusomesezza waliwo nejuzi twakamala okusomesa abaana bakamala batikkira wano bekasokoso waliwo abakyala awo bekolamu omulimu bambi bannamwandu banina netugenda netuwaayo offa yaffe netubasomeseza bwereere era bakuguse bulungi batwebaza ku lwekyo naye obuzibu bwe twesanze abantu bano bakumakuma twetaaga facilities omulinga twetaaga ng'ettaka twetaaga ekizimbe kisobola okukolerako institution ebangula amasomero weegali yes naye amasomero begasomesa ate bagaweereza mu ffe eno tusobole okukola ki okubabangula naye twagala bali abaana abasomye ababanguddwa bajje batuuke eno ng'ate obubangufu obuli eno buli wagguluko basobole okufuna ekisinga nga tugattako obugassi kakati omulimu omulala kyembadde nti omulimu gwe twekozeemu omulala okwerwanako nga ffe twatandikawo kye tuyita sako okulwanyisa endwadde eri gy'obadde oyogerako sente zammwe siziraba omuntu yakoze emitwalo eggulo 10 naye leero ate anoonya yagenda kudduka kwewola ka spirit embeera twagala gimalawo mutya mwangaye mwakoze sako twakoze sako twagala bannaffe tuyiga okuseevinga nga wooseevinga
oyanguyira okugenda n'ojjayo akasenteko oba okwewolayo. Okay. Nga ffe tukimanyi nti tufuna sente nnyingi naye tetusobola kwegaggawaza kuba ekitufudde abawansi butabeera muntu gw'olaba nti w'amaanyi. Segujja Musa, Yes, sir. ebintu ebiwulidde bwe mwatuse nga mukola sako mwakoze yaki yaani era abaani abagirimu. Sako eyo gy'olaba tetandise leero yadde mu bannamawulire Ffe twakagiwulira. ekiyidde mukikuba ebifaananyi n'ekibeereyo nga kifumbwa kuva mu nnimiro. Essebo. Obuzibu bwaffe bubadde olw'obutalabika. Obadde owulira abalanga oluusi bagamba nti nno abafuna emisaala mujje tubawe kino. Abalina ebyapa by'ettaka mujje mukolebwe muti. Effe ate awo tetubadde na kuba we tuyitira. Oli talina waakwesigira. Naye kakati naffe tuga ku ssente ze tufuna lwaki tetutandika okweteekateeka empola. Mwe ng'abasaaluuni. Abasaaluuni tweteekateeka naffe ne tukola banka yaffe. Kuzo zonna zo Equity. Nze nali Kenya lumu ku musomo naye neewuunya nti buli kimu kirina sako n'abalina amazzi ga ttaapu abatunda amazzi ga ttaapu. Balina banka yaabwe bagenda ne yeewola. Kozi ye mukakasambu afuna. Kati olwaleero nze ntambula Uganda yonna. Tewali kitundu kye simanyi kumpi. Manyi nti teri kinyooza tafuna ssente. Kyewuunyisa omusomesa sigezaako kussa madaala ga mirimu gimu. Naye omusomesa ssente zafuna buli mwezi ziri mawulire. Naye ssente zafuna omusomesa entono agenda ewa Zion ne bamukola ki? Ne bamuwa ettaka. Ku mitwalo gyana gy'atambula nagyo. Mpulira babawa ne sementi n'amabaati. Naye nno weewuunye ffe ate abakola ennyingi ezisinga ku ezo teri abeesiga. Olw'okubulwa enteekateeka nti gavumenti tevuddeeyo n'ebitongole by'amaanyi nga biri ku level y'ensi yonna nga bya international level terivuddeeyo kugamba nti no eno industry esuuliriddwa katugiyambe mu nteekateeka nti olwaleero singa tufuna okuteekateekebwa ne tufuna push forere tukitandise ne tufuna push ojja kulaba tuwaguzizza nga mutufu tusuubuza leba nga bwe twala baasikaali basomesa e Bulaaya nga tutwala bakozi ba nviiri bakozi beetaagibwa bakugu. Ojja genda okulaba nga ennyingiza ya ddoola erinnya mu myaka 5 tuli ku leve eyo nti twetaaga gavumenti tukole ki ebeere ng'etulaba etupushinge mu ntegeka zaffe tubeere nga atlisi naffe tuwa matukalibwa gye tuli. Hajati ensonga oziwulira mukoze sako ani agiri mu ggwe noono basatu ani akkirizibwa mitendera ki? Ani akkirizibwa okukola kyokugiyingira? Bonna bakinyozi bakkirizibwa ogiyingira abali mu Uganda era bagiyingira tulina bamemba Arua, tulina bamemba Masaka, tulina bamemba Embalala. Naye nga sako yaffe tugitandise yasookera mu kikapu. Nga twekuŋŋaanyizaamu tufuna obusente ne tugenda kinyozi n'atereka 2 n'atereka 5 ne baleetewo omuwanika n'entereka ne tulaba nti kinyozi ajja kwagala okwewolayo ssente amalirize ekizibu kye oba ekizigo kiweddewo. Bw'aba atereka ajja n'akatabo ke njagalayo kati emitwalo 5 ekizigo kimpeddeko nga mukimuwa ozimuwaawo mu katabo ke ng'osayininga ng'omwadduka agula ekizigo. Tugenza okwanga nedda kiyingi wadde olwali batono tugulewo ka banka kaffe twekemu ssente zaffe tutuule omwo n'abaana bakeere nga bagende basolooze ssente mu bantu baleete mu banka ayagala okwewola ajje ku banka ayagala okutereka ow'ebizigo owa saaluuni njagala kugula kino jja mu banka mumpole eyeweziti nga tumubalira ozzambwa obugoba butono nnyo ozzambwe kati tetwayitaddemu namagoba naye olw'embeera okuyimirizaawo omulimu naye nga amagoba gasoboka omuntu azifuna mu bbanga ki kuba nyina be nagamba abantu baagala sako ezo kati ng'eyo ey'emirimu nga bwe zijja ku 6 mwenda ebintu biba bikoze eki ebintu biba biwedde kuba oba waliwo ebirala ne mutufunira nga zidry ezo kisoboka bwe tugamba nti nze saluni yange njagala kwewola njagala dryer njagala entebe njagala bino nga tutuula nga tubalirira kye tusinga okwagala nga tubalirira
nga tugenda nga tubigula nga tubikukwasa ng'osayininga kubanga ffe tebiriiko nti ate leeta omusingo bwembadde nzija nti leeta ennyumba leeta enkoko yo ffe tetwagala musingo oli mmemba omujjuvu wasasula obwammemba bwo ne buggwayo abakuli emabega abanaakuwerekerako nabo bammemba bajjuvu jangu ne bammemba nabo abali mu kibiina ekyo bakweyimirira kati olwo muli luddawa sako kusangibwa ku Sunset Arcade Sunset Arcade njirabawa ye Wilson era pioneer awo nenzira eri bwe wati twasalawo ekintu kizeeri kubanga saluuni ezisinga obungi saluuni zijjudde wansi eyo muterefu ziri awo okusanga Galilaya nga kyonna ekizimbe kiriko kibannaye neebuuza Gazalandi kyonna Gazalandi gye mbadde yonna ejjudde eti basaluuni omanyi lumu ejja kuwunyako ebizigo Gazalandi omanyi ekiri mu Gazalandi oyitaano nviiri wajjudde wati kuffe ebbanga katujje basembereza eddala eno wansi eri omuntu owa bulijjo ali eno wansi muli ku Sunset Arcade bagiyita batya yo gundi sako onika jogere bagiyita Kampala Civic Center Beautician Sako bannange Kampala Civic Center nga linnya lya luzungu nnyo kati erinnya eryo ffe twali tuyita Beautician Sako nga bwagambye kuva dda nga tuyita the Beautician Sako naye mu kutuuka okuwandiisa erinnya tweyubule tugambe nti jesitwa n'agamba kozi twali twagala National Beautician Sako Treasurer n'atugamba jesitwa n'atugamba nti musooke kulaga buvumu bwammwe nti gye mulaga mulabayo tuliko tubawo erinnya eryo musooke mulage ensibuko ya Kampala y'obugunjufu muve wano mu Kampala Civic Center obugunjufu obuva mulyoke mumale Uganda yonna so kakati wano mu bufunze mu Sako yaba Kampala nedda sebo Sako yaba bwotunuya mu puyambo yaffe yaba na Uganda bonna Kampala Civic Center Beauticians Sako muli ku Sunset Arcade yonna yammwe tupangisa ku bupangisa wa tupangisa ku level ey'okubiri room number 2 second floor room 20 Sunset Arcade awo nga bakubira ebifaananyi awo ku Wilson opposite Wilson Road Sunset Arcade KCCB Sako mwina ku simu in case kuba yo program obudde bumpeddeko amasimu kwegali osobola tusanga ne ku Facebook kwetuli nteekamu ekyokubafuna kasoteekamu the Beauticians Sako oba otutuuseeko mwine essimu tulina essimu emu bweti essimu oba temugijjukira essimu erinjijjukira eri 0702 123 5 emirundi esatu yeyo namba yamu haja tisiibula nziza nnyo mwina okumpolereza nebazabukedde tuvi olw'okutuwa akakisa kano tetuyitirako ku mpewo bannange mwenna abatulaba abasaaluuni bagambe abasaaluuni muyingire Sako eno atanayingira Sako eno era ajja kufiirwa bingi kubanga abantu bangi abayingidde mu Sako abaana abawerera abaana badduka mu Sako najja n'anoneyo fiizi batugobye ne tumuwa tebiriko byakwetolooza muyingire Sako kugamba mulimu gwonna mugikola kasitoba nga oli wa saaluuni newemanyi fiizi okay sebo nawe siibula bigambo bibiri mpozi nze nkubira omulanga eri bonna abakola omulimu guno nti bannange mweyubule mu ndowooza ne mu biki ne mu bikolwa ekigambo kimu muganda wange ekigambo kyange nja kwebaza Bukedde TV n'okukubira omulanga gavumenti eveeyo ejje etukumekume etwalwenjinge bulungi etufula institution president yabayitamu president yatuyita by the way tusaba kwebaza mukulembeze wa ggwanga akadde kayise yatusuubizaayo akantu kaffe president yatusuubiza kuba twali tumuwamu wa budget nga twagala kusooka kwegulira byuma byetukozesa tulyoke tandika okusevinga ffe bennyini natusuubizaayo akantu kaffe era gyekali okay esebo babadde ba KCCB Kampala Civic Center Beauticians Sako oba bayita the Beauticians Sako
mwe yava okudda muli Yes. the Kampala Civic Center Beauticians Circle bakubulidde banviiri so naawe aliyo ng'obadde okyanyoma omulimu guno abantu bakubulidde nti bafunira ddala ssente togugendamu olw'okuba oli feri ate gwe bw'oba ofunye 25 26 20 points genda bugenzi zonna ozimaleyo ogende ate okole enviiri obe ng'oli wakabinyo okubeera ojja kuba mugezi nnyo tetujja kusukkawo olwaliro kabadde ka